If you're younger than the consent age, viewer discretion is advised. Munaye abantu banafuusi. Maimuna ye mukazi gwasobola okuleeta mu UK. Maimuna yadduka omuzungu. Omusango bankwatiddeko Joe 23rd yabuwabanga 25th October 2022 yabe wange 31st July. Yadagezaako okwagala okukomawo n'eŋŋaana. Nti ye bamukubira n'essimu ku Tuesday nga bamuyita akuweeko obujulizi n'agaana. N'aŋŋamba ekkeesi z'olina z'abantu babiri, Winnie oba ne Hilda, mb'olina omuwala gwe warepinga Hilda be bakuliko. N'aŋŋamba ze Charles namuvaako dda, abaserikale banneegayirira ku Tuesday bamukubira amasimu agende ku poliisi akuweeko obujulizi. N'agamba sisobola kikola. Basebo ne banyabo mbaniriza nateera wano ku Media Choice Online Television. Nebazaako ensuso bannaffe mwenna abasubscribing atanaba kusubscribinga kikole. Kino kikusobozesa okufunanga message buli teekayo programu awo ku simu yo, ku tablet yo, ku laptop yo oba ku TV yo wonna w'osinzira okutulaba. Oleme kaluubirirwanga kuzinoonya nga tuzitaddeyo. Yenze Kanka Emmanuel Peter ndi musajja munnamawulire ga kunoonyereza. Nsaba munzikirize mpisewo ka disclaimer kanonga sinatandika gwe munna diaspora ali e Bulaaya. Programu eno gikwate kigambo ku kigambo bw'ogivaamu nga toyize. Bino bye ngenda okwogerwa kubanga nayo byali kutuukako. Ensi eno nzibu. Lwaki bannayuganda naddala bali mu diaspora tufuukidde bannaffe ekizibu? Kati ate ekyolwaleero kigenda kujja enviiri ku mutwe. Waliwo omusajja yali musomesa era abangi bamumanyi nga Teacher Issa Abirye Charles. Issa Abirye Charles akake kawedde mudda. Ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2025 omwezi gwe twakakuba emabega. Ekkooti yamusalidde omusango ogwa reepu kuleepinga mukazi era n'emusalira ekibonerezo agende mu nkomyo yeebakeyo emyaka 17. Teacher Issa Abirye Charles gwe njogerako saawa eno we bamusalidde omusango ayina emyaka 48 kankikuteere mu kifaananyi otegere kye njogerako. Issa Abirye Charles ow'emyaka 48 aligenda okuva mu kkomera ng'ayina emyaka 65. Kati emyaka 17 okuva olw'okusatu nga 22 ogw'ekkumi 2025 ndowooza alivaayo olw'okuna nga 10 omwaka 2042 eyamusibizza yaani byewuunyisa. Mu programu y'olunaku olwaleero nnyina obujulizi nga buli mu audio, buli mu mboozi eza WhatsApp, buli mu mpapula, ebigambo bingi nnyo byonna mbirina era ngenda bibateerako mukakase nti oyo gw'oyambye ye akusasula nkokola. Naffe wano tukiraba omuntu seba avaayo nga takumanyi na linnya lyo lya kikooba ddala lyoyogera lyettuufu n'agamba nti kankaka ADF ye musasula okwogera byayogera. Oli nanteekako ekigambo nti ndi ku peroolo ya ADF nga takimanyi nti nga yakakijja mu kamwa abaana bange bayinza obbatematema nti wa baaba abaana b'omuntu asasulwe ADF. Kyokka ekyewuunyisa n'akyogera nga talina bujulizi n'afuna n'abamuwagira nti ye kankaka tumumanyi mbega mutemu muki. Bannansi no bajjako enkoofiira naye tetuwanika newankubadde tuli babi tulina kwekyusa na kwetereeza ensi yaffe etubeerera ennungi ffenna nga bannansi bw'ate tunaakola tutya. Kakati muwulirize. Issa Abirye Charles munnange olunaku lumu yagenda mu Uganda ne yeereetera omuwala. Bano baagenda e UK nga bafumbo era balina ne marriage certificate. Marriage certificate eyo nga ye yamutwaza omuwala. Kakati omukazi amuvunaana gwa kumukwata. Ulira. Ono yamutwala e UK nga bafumbo. Kyokka omusango ogwamusibizza nti yamurepinga. Gwe toogerako
ali mu myaka 32 n'omusobyo kati. Ye yaloopa Issa Abirye. Issa Abirye Charles nali mumanya emyaka 3 egiyise. Musajja ayise mu kutulugunyizibwa n'okunyigirizibwa. Nga neeyuka okutuukayo, Katonda yamusaasira busaasizi n'atafa. Mu Uganda yaddukayo ba mafia, nze namumanya ntya. Mu lutalo lw'okulwanirira ettaka ly'abasikawutu abamafia mu Uganda lye babba. Issa Abirye yankubira essimu ng'asinzira yukke nannyumiza emboozi ezaamutuusa okuwaŋŋanga okugenda eyukke. Kyokka eyukke nayo visa gye yaliko yali yakusoma, education visa ng'asoma eno bw'akola. Musajja ssemwandu yali ssemwandu, yaliko abaana be mu Uganda era yabawereka ku muliraano. Omusajja omu gwe sijja kwatuukiriza mannya n'amugamba ku bizibu engeri gy'oli mu sikawutu kankuyambe ku baana bo nja kugira mbakulabiririra. N'okudda mu Uganda okuleeta Kalibattanyonyi eyamusibizza emyaka 17. Yayita Kenya ng'agenda yeekweka. Era ne mu kufuluma Uganda yagendera wansi mpola mpola n'alinnyira ku kisaawe ky'e Kenya adde eyukke kubanga ne Uganda yaddukayo nga birungi si birungi. Oba mulaba ekisiraani kye mbagamba? Omuntu n'ozaalibwa ng'obonaabona, abantu abakwetolodde ne bakufuukira ekizibu, n'ofunamu n'akalembereza n'ogamba kati ntuuse e Bungereza, kali kampummulire wano. N'otandika okuzimba obulamu obupya, n'omukazi n'afa ne bakugamba nti n'omukazi kuba Issa Abirye bamugamba mbu n'omukazi yafa siriimu. Ne neebuuza, eyukke tebaamukebera yayingirayo ne siriimu? Ayina abaana n'okubawereka yabawereka ku nnaku ye. N'asalawo kazimba obulamu ne yeereetera Kalibattanya eyamusibizza emyaka 17 omusango gwa leepu gw'alina naye certificate ekakasa nti bano bafumbo era gy'ali musibe. Ntera okubagamba bannaffe abali mu diaspora nti ebisiraani tebimanya nnyumba mbi. Bwe mbagamba nti mukubire abakooki b'ekkooki bakuyambe owakana. Abo abantu abakuli okumpyawo bennyini booliisa abakwewolako bajja kutta. Tebakwagaliza buli kyotuukako tebakwagala. Ekyamazima nammwe betukolera mu abalaba vidiyo zaffe ogivaako ne weesooza n'ogamba kyeyogeza ki nga tolina ky'omumanyiiko. Baabuwe n'ogendera ku bigambo by'abogezi ng'ekibatta mukutu gwange be baagala okuba nti be boogera bokka. Obanga ekibatta nfaanana yange nga naye tebajjagala bagamba omusajja ow'omutwe ogwalaawo nti tetumwagadde. Kaakati mbakubiriza bw'oba olina obuzibu kubira abakazi abakooki omanyi mu nkola eyaffe ey'ekinnansi oba ey'ekifirika osobola okuyita mu kikaakyo nga waliyo abaakuloga abakulemerako ne weetereeza. Abakooki bali ku 0750 26000. Kati abaana bo byoguze byokozeeko basobola obiteekako obukuumi n'oyamba abaana bo naawe ne weeteekako bino olukongolo n'ebisiraani ebyo. Mwabali mu diaspora ate mmwe mwegayaliridde nnyo, abamu mufumbirwa abazungu nga n'omuzungu aliko ebikwabye. Ekyo nkibabuulira, buno si bulogo kwetangira. Abakyala bakulu bali kooki eyo bw'obakubira nga tebakwata lekako obubaka ku 750 26000. Mu pulogulaamu y'olunaku olwaleero ngenda dubaviira ku ntono. Issa Abirye Charles yatuuse atya okusibwa emyaka 17 nti aligenda okuva mu kkomera kati nga wa myaka 65 Katonda bw'ali musaasira n'agiwangaala. Alivaayo mu 2042 olw'akabiite eyabadde yeeyagaliza okufuna obutuuze n'amuteekako eggambo nti yandeepinga. N'obutali ddala mazima okufunamu limoosi yonna yadde okutya. Musoga munne n'amusibya, bonna boogera Lusoka, bonna bannayuganda. Olwakiri kye mbagambye, Issa Abirye yagenda okuva mu Uganda ng'ayina entalo. Ebintu bino bye njogera birimu bambasada, birimu abasirikale, birimu bakadaga, birimu abantu bangi. Kati nyina obujulizi obwa audio. Mu programu eno nga ngitandise, buli eyayogera ku audio mulina. Nyina ebiwandiiko, nyina ebipapula. Okumanya nyina ebipapula, nadiiginze diipu n'entuuka ne mu message za WhatsApp. Nzirina bulungi bano bayogeranga biki? Ngenda kusomera mu message za WhatsApp weebuuze nti ddala omuntu asobola okuleepinga omuntu eyamugambanga nti ekisenge kyange nkiresse kiggule jangu ow'omukwano nkulaga omukwano ogutagambika.
ate kawungeeza omukwano nga bagumaze n'amugamba nti ekyaddala mu basajja oli wambavu obuwoomi bw'oliko sibumanyi. Kaakati ate n'amala n'amutwala nti yandeepinga. Ekyewuunyibwa byonna mbirina era nze soogera byanjwanjwa. Waliwo bunnamawulire awo oba n'abantu abali ku social media wano tebanjagala oba nabakola ki? Kirabika nange nje mpiteko mu bakooki ate bankwatemu omulundi omulala kubanga waliwo olutwe olusukkirira. Munnange mu UAE eno abantu mwenna abandaba nga musinzira mu United Arab Emirates. Omanyize njagaliza ndi musajja wa mutima mulungi atakimanyi takimanyi atajja kukimanya era nawe tojja kukimanya. Waliwo omukyala gwe nasanze bamuyita Senga Jamira. Nangamba ndi muwagizi wo nnyo kwagala nnyo buli programu gy'oteekayo naye olwaleero nga nsanyusa okulaba naye kubya nange akafaananyi kyansanyudde ne ŋŋamba nyinayo abanjagala batanjagala gye balire nyinayo abanjagala. Nangamba ndi mukyala ntunda matooke. Ekikolwa kye yakoze okundabira emyaka 7 kati gye nkwata nga nkola Media Choice. Omukyala ono njagala mpagire bizinesi ye ey'amatooke mukubira ekirango. Omuntu yenna ng'oli mu Sharujja eyo naddala mu kitundu ekya Lunada 1 ekya paati ye Sharujja nga weetaaga akamere ettooke kubira Senga Jamira ku 052 146 9 so bw'obeera mu UAE nga weetaaga akatooke weetaaga akamere ku WhatsApp +971 mukimanyi 0 oba bw'otandikira ku 0 nyiga 052 oba 052 146 90 30 enamba ya ddu Senga Jamira mumuwagire. Kaakati muwulire ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogw'Oktoba oba omwezi ogwayise eggulire lyafulumye ku BBC nga bwendibalagaawo nti omusajja oyo gwe mulaba ayitibwa Issa Abirye Charles nti yasibiddwa emyaka 17 olw'okuleepinga oba olw'okukabasanya omuwala. Eggulire bw'olisoma omuwala tayogerwa mannya. Bino nno bisobola okuba nga bya BBC naye nze buli omu mumanyi. Okumanya mumanyi n'ebifaananyi olunaku lyafuluma mu Uganda n'emmotoka gye yatuulamu na buli kimu nkirina n'ebigambo bye yayogera mu mmotoka nga agenda byali birikodinge. Lwaki byali birikodinge? Mbagambye Issa Abirye olw'okuba yali yeeraliikirira bamafiya abamuddusa mu Uganda yasaba mukwano gwe amuvugire Kabiite we amumutwalire ku kisaawe. Kati Kabiite ono gwe baali batwala ku kisaawe munywanyi we yamugamba nti bwe mutuuka ku kisaawe munkubira ekifaananyi neekakase nti atuuse era balina akatambi ke beekwata buno bwe mwekwata nga otuuse ku kisaawe n'akamukwata okumugamba nti weewaawo yoono kuba bwe yamutuukako ye yali tamumanyi feesi n'amugamba yoono oli n'alikodinga nti weewaawo yooyo ne bwe yamutuuse era n'amumukubira akafaananyi n'amugamba wuuno mmutuusizza daalingiwo ojja mmusangayo eyukke kubanga ye Issa Abirye yalina okuyita ku ttaka asooke yeemulule agende e Kenya alyoke alinnye ennyonyi. Kakati mu mawulire ga BBC galaga nti Issa Abirye Charles gwe baasibye emyaka 17 yaleepinga abawala 2 era nti nno bano yabajja Uganda ng'abatwala e UK ng'abasuubizza emirimu ng'abagambye ajja bbawa n'ew'okusula. Kino kyaliwo mu 2022. Bamusibye mu 2025 naye kiteeberezebwa. Tekiteeberezebwa kyakakasiddwa kubanga n'okusibwa yasibiddwa. Details zonna ezaamusibiza ngenda zibasomeramu wano kuba all the documents I have. Ayina n'obubaka bwe yandekera. Bwe nayogerako naye ku nsonga ze nali njogereza abamafiya okubba ettaka lya Ssaabasajja Kabaka lyawa abasikawutu. Ayina ebiwandiiko byanteresa n'aŋŋamba nyina emisango egyo mu kooti naye bw'ona agyogerako bajja gamba nti mbaharasinze bitereke bwe bali nsiba obijjangayo njagala mbasuubize nti nze kankaka Katonda nkyampadde obulamu bw'oneesiga n'obaako kyenteresa kyonna ky'oŋŋamba nkikkolera ate si kitunda tompa ssente. Ebigambo Issa Abirye byanteresa emyaka egiyise ng'esatu egiyise ndi wano n'ebipya bye nafunye obibateerako. Amateeka ga kooti gagamba nti omusango bwe guyingira mu kooti bakiyita contempt of court. Tokkirizibwa gwogerako kubanga era bwe baamutwala mu kooti baamuwa n'ekipapula mu lulimi lw'amateeka nja kibasomera
ekimugaana yadde okwogera ne Mayimuuna Maayi erinnya kandyogere kubeera nja dyogera Mayimuuna namyalo Mayimuuna yamusibizza emyaka 17 BBC yo tekyogera naye nze mbabuulira kigambo ku kigambo bwe mba nimbye Maayi nange ntwala mu kooti nti sigwe wasibizza Issa Abirye kakati nti bamuvunaana nti yalepinga Maayi mukyala we bwe bava e Uganda nga balina ne certificate y'obufumbo nti yamulepinga mu 2022 Issa Abirye yagamba engeri jadduse mu Uganda ate mukyala we yafa ate bagamba mukyala we yafa siriimu biki kagenda atandika obulamu obupya e UK yayina enteekateeka nga apulaninga na kutwala baana be bw'agenda okwetunulamu enaasoma enaakola n'akasente kajja katono n'agamba weewaawo nyina okusooka nfuna omubeezi oyo gwe nnaaleeta y'anannyambako okulabirira abaana nga mbaleese yayina pulaani etwala abaana naye ng'amaze okufuna omukazi n'agamba kansooke kukwana omukazi oyo mutwale era yamwekimira n'amulaba ne famire yakimanya oluvannyuma baamwefuulira munnange era ne bagamba olw'okuba oli anoonya obutuuze bwe bamutuusa e UK ne yeefuula tajja kulabirira baana ba musajja nga mukazi we yafa omusajja ebyokuleeta abaana ne bisooka bimukaluubirira olw'entalo ezajja oluvannyuma yabala afune eddaalingi amala ayingiza abaana e UK Katonda nga amuwadde obusobozi mu 2022 omusango gwamusibizza emyaka 17 nti lweyagukola kigambibwa nti yalepinga abakazi 2 kyakakasiddwa kooti kyakakasiddwa ku kooti nti yalepinga abakazi 2 omukazi omu ye Maayi omulala nja mubabuulira ayitibwa Winnie kankome kwago amalala nja gababuulira Winnie ono nno alina oluganda ku Ambassador Kizige ye youngest sister of Ambassador Kizige ate bali benjogerako bakyala bafumbo era bali well placed mu bitongole bya intelligence ekimu kiyitibwa MI5 ekirala kiyitibwa MI6 kati story gyonjogerako erimu kye bayita abuse of power omuntu okubanga takwagala n'akugamba kankulageko nja kulemesa nja kusiba oba nja kubanga okutta mu UK kuyinza obutasoboka oli n'akwewerera out of the blue nga mulina bye mukayanya oluusi na bya mukwano n'agamba nja kulagako bw'atakussa ddogo bano baamulagako kubanga bali wero pulesiti audio nzirina ne video sako n'obubaka bwa WhatsApp ndoza kansooke nteekeko nyinawo kano ka message ka WhatsApp omusajja omu yayogera ki yayogera wano njabba ziterako just ka paragraph kasembayo kagamba noonya kigambo wano njagala kibateereko muleme gamba nti kigamba but certainly he will end up in prison kano ka message ka WhatsApp oyo yakawandiika ye muganda wooli omu ku bakazi bano ababiri abagambibwa nti Issa Abirye yabalepinga omu ku mukulu we yagamba bw'ati Winnie ono ye yanga sister wa Ambassador Kizige naye omu ku booluganda yagamba bw'ati nti but certainly he will end up in prison if he does not style up. I'm the only politician in a family of many highly educated and connected individuals. I'm the only politician in a family of many highly educated and connected individuals. Let him face the law and not twist the facts, thinking he will earn favors by playing politics. Akomba waddeko katono ngera bwe mukalabye kangende mu mboozi. Kakati Issa Abirye bamuloopa mu 2022. Maayi yamuloopa naye n'abivaako. Kati mu 2023 ne wajja omukyalo omulala natukiza omusango ng'agamba nti Issa Abirye yamulepinga. Kati ono yalipootinga omusango ku mulundi ogwokubiri omusango bagenda ogutunulamu tegwakwata. Era nga n'obujulizi talina. N'afunako ku information ku poliisi awo nti Issa Abirye balina omusango era gwe baali bamuloopye omulala. Omanyi abantu ababeera e Bungereza ekimu ku kintu ekyasinze okuleetera abasajja obuzibu maanyi ga kisajja. Ate omusango ogumu ku kyasinze okubeera eminene gikwatagana ku baana n'abakazi. Kati bannayuganda bakikozesa nga kyakulwanyisa mu nsi ezikulaakulanye
bw'aba ayagala okuttira obulamu agamba wamukutte ate akusendasenda mpaka kyova olaba nga abantu abagenda mu UK mwe bannayuganda bali ku vidiyo zange temubanenya oluusi osanga omuvubuka omuto ng'akwanya ekikazi ekikadde n'ogamba abato teyabalaba maama akwana omuto nga yeekoleredde ebiwala by'e Uganda ebimu munange tebirina magezi tebirina mpisa bwe kimala okutomeza omuvubuka omuto ate abasajja bwe twogera abantu bagamba tulimba nga bamusiba kyova olaba bw'olabanga omunnayuganda bambi nga muvubuka muto ng'akala katankanga ng'ali ku mukadde we tomunenya abawala abato batuuka ne yeekwasa kubanga e UK ne bw'okuba mukazi luye ne bwe muyomba kwegamba ne yeekaabya bw'oba oyingiriddewo ekkomera ate baalooya bo babeerawo mumanyi ekyewuunyisa bannayuganda mwena abatannaba kutuuka na Bungereza ku bitonotono bye mmanyiiko ne ku bisaawo by'e Bungereza ebisinga naddala mu Europe awo wabeerawo baakadeyideyi nga bano balinga babbulooka abantu abakola mu mayumba emirimu egy'ekinakunaku ng'obwa maid n'ebirala basinga baabula mu UK tebaliiyo kati waliwo abantu mbu babeera nga babbulooka babeera ku bisaawo awo kati bwe bakulaba ng'otudde ku kisaawe wateesezza n'omuntu akukimi ku kisaawe emboozi eno no gye mbagamba nkulu njagala mugiwa obudde ejja kutwala ekiseera kiwanvu naye mugiwulirize omuntu munnange bw'akulaba awo nga oluddewo nga gyakubuuza owaaye what's going on luba luzungu nnyo luli olw'ekiyukke lumanyi lwogerera mu nnyindo ng'olyoka weeteteggula omanyi waliwo eyandeese era bannayuganda batunda bannaabwe UK ng'amaze okumubba n'amuwa ka visit visa olutuuka mu UK n'amuleka ku kisaawe n'amuteerako ka message nti tandikira awo ye n'ajjako essimu kati babbulooka b'e UK bakutunuulira nga tolina kyakuzzaako kye bakola ng'akugamba I can help yo mu bulungi oyo ng'akuyamba ku bisaawe bo babeerako kwebali gwe mulimo gwabwe kuba bakimanyi nnyo nti abaddugavu bangi batuuka mu UK nga baababbye obanga n'ekyokukola tebakimanyi babeerawo kutomeza kaakati abo bwe bakufuna ne bakutwala mu mulimu ogumenya amateeka bwe guba tegumenya amateeka bagamba nkufuniddemubwa ng'olyoka weeteteggula yandeeta yandyako ssente zange bannayuganda abamu mwogera ne musukka ne we mwalikome kyova olabumaliriza musse ne bannammwe bannayuganda abamu batta bannaabwe lwa bigambo ate okunzita n'enva mu bulamu ekyo kyo simanyi kubanga emagombe simanyi abaliyo boogera mboozi ki wabula ate wano okumbonyabonyeza ku nsi omuntu okubaawo n'akutomentinga psychologically kyekimu ku bintu ebikyasinza obubi kati bano babbulooka ababeera ku bisaawe by'e UK bw'amaliriza ng'akubuuza eyakuleeta yakola atya bw'amaliriza ng'akwatagana ne balooya kubanga balooya b'e UK okuggusa omusango nga guno gwa reepu kyongera ku profayiro ye kyova olaba nti munnansi ali e UK bw'obuwala dduka buno obukwetamiirizaako na biki keewale bino mbundeeta mwana eyuka otwalayo n'omwana wo bw'omukuba oluyina adduka ku poliisi gwe bakusibirawo y'omwana ne basigala nga bamulabirira kati n'omwana atali wa mpisa okumutwala e Bungereza ne mu Amerika sooka okyesonyiwe mulabiririre gy'ali kuba oyinza okifunamu obuzibu naawe oli muntu obulamu bwo buyinza okugenda kaakati kambabuulire Winnie yanga sisita wa Ambassador Kizige beekwata wamu ne Maimuna omusango ogwasibizza Isabirye gwa Maimuna Namyalo ndowooza ye Namyalo bwe mba sikimisteekinze nja kubasomera ku biwandiiko mutegere kye ŋŋamba kuba njagala kubisoma kigambo ku kigambo nti ono mbu yalimu yamuleepinga eyasookayo mu 2023 bamugamba teguyimiridde kaakati ebintu bye njogera nga mbirinako obujulizi obwa audio bano bagenda bakootinge oba bakwane maayi eyali yabivaako edda nga Isabirye amwesonyiye nga n'omukwano gwe baali balina nga tannaba kubuuka na muzungu kugamba nti ono omuddugavu obulamu bwe kambumalewo bano bajja ne bamugamba nti jangu tuddeyo tuwe obujulizi bagenda okutunula mu misango gyonna ng'ogwa maayi gwe gusingamu obuzito kubanga ye yadda n'atandika n'okukola obujulizi obwa ddala n'atandika okuteekawo zi message bino byolaba omukazi akusindikira message ng'akwewaanyawaanya basajja bannange mu byekengere bwe mwayombye ku makya ate kawungeezi atandika ne hayi laavu mugambe jangu tusisinkane mu buntu ate ne we musisinkana gw'oba oteesaawo manyi mwagala nnyo okusevinga weeva embwa ez'akacyayi otherwise ojja kusibwa. The second reported to the police and they called the first to give evidence.
ey'okubiri yasembayo kuloopa omusango yali alipotinga ku poliisi ne bayita ye yasooka amuweeko obujulizi era Yisaabirye Charles omusomesa w'e Kamuli yamaliriza emisango 4 gimukutte nga gino gya rape 4 counts of rape ogwokubiri breach giri 4 ogwokutaano breaching a restraining order 3 counts of witness intimidation ng'ogyeko egy'okurepinga ababiri oba yabarepinga ebiri nja kubibasomera wano mu bitegeera abamanyi amateeka nti ate bamurestraining aleme kuddamu kulaba okurestraininga kwe kulemesa okutuukirira omuntu kitegeeza ono bamulemesa avenue zonna wasobola okusisinkana eyamuloopa bakkaanye omuntu akuloopa n'agenda ne mu kooti n'afuna ekiwandiiko akulemese olw'okuba ye nti alina abazungu abaagala either okuggusa kaaliya zaabwe oba okukolamu ssente oba okukozesa bw'ogenda okola obwayaaya nga bakulemesezza gy'obadde gwe nga bakusasulamu kimu ka visa n'ebiseera ebisinga tebiggwa bulungi nabyo kati omusango mulala 3 mbono Yisaabirye yali atiisatiisa maayi meseji zonna nzirina maayi bye yaddamu kati omuntu akukema n'akuwandiisa meseji n'akujjuza n'oyomba olwamalanga maayi ng'ezizazisiimuula ng'awaayo za Yisaabirye era oludda oluwaabiro lwalondangamu zino zokka ono bye yaddangamu ebikyamusooli asobola okuyomba byo baabijjangamu kaakati BBC emaliriza eraga nti Yisaabirye yateekeddwa mu registry of sex offenders ebisajja kwegamba yateekeddwa mu registry y'abantu baamulya buto baamukaka mukwano mu bunnambiro indefinitely kagwirawo baamuteereddewo mu registry kaakati oyo yaleka obubaka nyine eddoboozi lya Yisaabirye ndowooza kansoke ndibazannyire Yisaabirye nga nnyonnyola ekituufu ku nsonga zino eddoboozi lye mbazannyira nditerekedde ebbanga mbagambye nze nga kankaka ow'amawulire ga kunoonyereza nyina akaivu yange gye ntereka ebyama era omuntu eyakimpa mmala kulaba nti kino kimusudde mu buzibu okukijjayo bw'aba nga tekimusudde mu buzibu nkijjayo when it is appropriate on the instructions ffenna bannamawulire g'okunoonyereza abalimu ensa ekyo kye tukola kambazannyira eddoboozi lino Yisaabirye nga nnyonnyola tukwate kigambo ku kigambo kati bwe mmala eddoboozi ate mbazannyire details z'omusango ezaawaabizza Yisaabirye neza gwamusinze gutya ate mmalemba wennyina kye yayogera omwana ng'ateekateeka okusibya boyfriend yali amukyaye ng'omukwano guweddewo bwe baali bamaze okukayana n'engeri ki bannabyabufuzi gye baali kuruutingamu ono basobole okugoberera Yisaabirye gye yali ne be baali bakayanira ebusoga onaamalirize ng'ali mu nkomyo mu kikolwa ekyokweraga amaanyi bebi wandabye otya nkikoze ebyo ng'omukwano omukadde gufudde ng'ono afunye omupya abasajja mu byetegekere era mu byewale akati muwulire nnyina wano akatambi Yisaabirye ng'ayogera ngenda kukazanya nammwe mukawulire ku ngeri ki ebintu bino gye byamukwatamu munaye abantu banaafuusi Maimuna ye mukazi gwenasooka okuleeta mu UK Maimuna yadduka n'omuzungu guno omusango bankwatiddeko Joe 23rd yaguwaabanga 25th October 2022 yabe wange ku 31st July yaddagezaako okwagala okukomawo neŋŋaana yagezaako on 7th October asendese naakomewo neŋŋaana kati ku 24th October ngati before 24th ku 17th October na posting akuli n'engamba alabe emisege gye Uganda n'addamu ne tweyuza ku Facebook kati waliwo omusiru omu omukyoli wayita Sam
ekisa kini obwezi abantu bonna benyambye baneefulidde oyo yansasulamu okwebaka ku mukazi wange nakufuuka mbega gyendi kati Maimuna bwacomplaininga onangamba munaye Maimuna yacomplaini nze nengamba ogwo si musango yazzeemu we exchanged if you exchange in social media that is not harassment, that was a bitter conversation basobola kunsiba nagamba Maimuna nti asi musango kuba because you answered kati Maimuna nadeleting her responses kuba ekifaananyi n'atwala nga responses ze teziriiko police yampita simu nengamba that was a conversation mugutwale mu kooti tujja gamba kooti egende ku Facebook downloading that post bwetasangako Maimuna's reply munsibe bweziba kweziri musibe ye olw'okumpayiriza ne bamubuuza nti did you speak the truth, did you answer nti yes ne bagoma omusango teyalina maanyi gano gaalina kati Hilda gw'owulira Hilda ye mwanyi na Kizige. Hilda is the last born of Kizige's family. Hilda tamanyi mama yabwe yali amuzaala yafira musanya yali akamuzaala n'afa kati jjajja wa Winnie ye yayonsa Hilda ne mama wa Winnie gwe bayita Sise. Muganda wa engineer koyo yamanyi Sise bwe yabatwala ku airport. So Hilda gw'owulira yayonka ebbere limu ne mama wa Winnie era abasinga baali bamanyi nti balongo. That's the connection between Winnie and Kizige's family. Jjajja wa Winnie ne mama wa Kizige baali ba Luganda mu kika waliwo family gye bayita Kavera family e Buyende. Mr. Sanyu Franco yizo kwanga wajiwuddako yevamu mama wa Kizige yevamu ne mama ne jjajja wa Winnie kati oyo Hilda. Hilda afumbiddwa mu family y'abantu abanene. Hilda nazaala bwe mulwadde wa dementia. Hilda nazaala gwe yateekayo nga next of kin ya controllinga ssente z'omukadde tazaalangako sibulabako project nabwigulu nti eno ya Hilda n'aba ssente azikozesa ki alulunkanira ssente n'okusinga abantu tolina family. Kati mu kifo ekyokuhayaringa carers from companies to care for the woman anoonya cheap labor. For 3 years yali akozesa omukozi eyali trafficked ng'ava Ebulope Kamuli baali bamwita Alice. Bano benjaga genda bweru bikireka ssente bamlyako $140,000 oba $130,000 bantu batunda ne bakutupula abasajja biki ne bamuwa ssente namufunira visa visitors visa watuka ku airport namugamba munaye kati weeyiye wayagadde kujja mu UK si kyo weeyiye naddawo mukaaba nali simanyi naye nabiwulira Winnie ng'ayogera ne banna abayitiramu mikwano gye misege ginne agiyitiramu ebyo story nawulira ku Winnie yabyogera nti simanyi bwe bibeera kumbe ku airport okubeerako amalindirizi wabweru agalinda the stranded ones nzize mbuze tebaze kunkima biki babeerawo nga bali maswanku basanga omuwala ono gamba oli yandeese yansala ssente nti agenda kufuna emirimu gino kati ate nansudde wano agenze bamuyita ani nga tesimumanyi oli nga yamyansize dda kati Hilda ne bamuconnectinga ku muwala oyo yali trafficked n'amukuuma from 2019 until March 2023. Mwana n'asonda akasente ne kawera Hilda n'amuyamba n'afuna visa mu Care company. Kati omwana oli okuvaawo n'akuleetinga vacuum kwe kujja n'asedusinga Winnie n'amutwala. Hilda abeera maama wa Winnie. Kati wenna gamba nti ngenda kusazaamu visa ya Winnie
Hilda yajja ne Winnie ewange nga mugambye mujje muno n'ebintu bya Winnie mu bitwale sikyamwagala wange era n'aŋŋamba nti ogenda kulaba kikyendi n'okubenga sure nti bakutute mu kkomera era toddamu kuleeta mukazi yenna wano ku UK n'ensereka n'eŋŋamba ngaani munaye kati nsoose okukkiriza alina amaanyi kubeera nagezaako okuleeta omuntu ne bamulemesa they simply didn't reply to her application paka obudde obw'evisa yange bwe bwaggwako ng'ebulayo olunaku 6 ne bamuddamu nti sooka otuweerezayoko ebifaananyi ebiraga nti mwali mwenna kati nga ne bwabireeta ebulayo olunaku 6 kati enaku 6 zogenda okulinnya ennyonyi ojja kukikola ki ebulayo olunaku 6 biza eggweko ne bamulemesa bwe bati maanyi ga Hilda ye last born wa Kizibi family gyeyafulumira mulimu abasajja babiri omu akola mu MI5 omu akola mu MI6 ebyo bitongole binene bisobola n'okulaba wansi w'ekitalo kya Museveni ye the world controllers so kati ono ayina empapazi bw'aŋŋamba nti jaji bamusibye okay ebigambo by'owulira n'oyo gw'owulira kati saawa eno ali mu kkomera mu Leicester Crown Court gye bamusalidde omusango Leicester abamanyi omupiira bamanyi Leicester embeera eno nga tennatuuka wonna weetuuse awo nali ngirinako idea naye nga simanyi era idea yange enze engeri munnange gye njagala okusirika abantu banvuma nensirika tenoonya obujulizi ku muntu naye akansirike namugamba nti weewaawo bijja kuggwa mwogere naye mukimanyi bannayuganda nti munnayuganda munno tokkiriza mwogere ebintu biggwe oba ekintu kyakufa kuwona olaba Museveni akyaza Koni oba olaba ne Koni wali abantu abakkiriza nti Koni twogere naye ngeyatunga abantu nkakasa nti tewali kintu mu bunene bwakyo kitasobola kwogerwako either ne kyesonyiibwa oba ne kiviirawo ddala ngamba mmwe abalaba video yange muli babi just degree y'obubiya yeyawukana si mwenna ababi bakuliraanya awo oyinza okubaamu n'akalungi naye gwe lindirira kye banakola kaakati kambabuulire omusajja oyo gw'owulidde agamba nti omuwala eyasooka ye gwe yasooka okutwala nga mumanyi eyuka osobola okuleeta omuntu nga mukyalawo ate ye Maimuna bwe baafunamu obutakkaanya n'afuna omuwala omulala ono Winnie Hilda ono youngest sister wa Ambassador Kizige n'ateekamu ono ebigambo olw'okuba Hilda ne Isa abirye baalinamu obutakkaanya kaakati ono yaliko amugambye nti waayi nga bwe mubiwulidde nja kulagako era amulazeeko myaka 17 kati bamusibye kaakati oli Hilda ye gye baamuzaala Hilda ayagala bugagga bwe kiwulikika mu mboozi sinze mbyogera Isa abiri agamba nti Hilda alina omukadde gw'alabirira ate ye next of kin w'omukadde gw'alabirira ti just in case ng'omukadde avudde mu bulamu bw'ensi ssente Hilda yazitwala kati mu kulabirira omukadde tayagala kusasula ba expert anoonya balemereddwa n'akuhayaringa on her conditions ndowooza ye n'asayininga nti ofuna ndala gwe n'akuleeta kati omuwala ono gye yali akola ani Winnie naye Winnie yamukozesa n'asonda ssente mpaka Winnie bino mbijja mu conversation mpaka Winnie lwe yeefunira visa eyiye n'ava mu by'okkolera abakadde bano Hilda mulimo gwe yali yamuteekako olw'okuba nti ye Hilda omuwala ono yamufuna alemereddwa abaagezaako okutwala omuwala ono eyukke baamusuula
kati poliisi n'emuteeka mu kkeeya ye nga bwe baakikola. Kati okumuteeka mu kkeeya ye kitegeeza ali wansi we paka omukazi ono lwe yeekolerera n'afuna ku visa ye n'atambula n'akola ki n'agenda. Kati Winnie ono baali baagalana ne Issa Abirye. Mu kwagala awo mu kukaayana biki yamufu ono omuwala agenze ndowooza ekyabakaayanya Issa Abirye yalowooza oba Issa Abirye yatutta ono omuwala ewalala ng'ate yamwagala wanaakole ng'amuwa obuswazi. N'amugamba kati oliko omututte nja kukula tujja kulabagana oba mukiwulidde nja kukulagako. Era munange yamulagako ono yali amukozesa ono n'amala n'agenda. Okumulagako yali ategeeza nti sigenda kukuloga sijja kutta. Oluvannyuma Issa Abirye yakitegeeza luvannyuma ye yabitwala ng'ebyokusaaga. Ng'ono yateekamu ono ebigambo. Owulira? Bw'amala okuteekamu ono ebigambo n'amugamba tumuwaabire omusango gwa leepu nti abadde akwata. Kikole tumuwaabire omusango nti abadde akwata. Era ne bamuwaabira omusango. Batuuka ku poliisi ng'era mu njawukana ya Mayimuuna yasibizza ono ne Issa Abirye ne yagendako ku poliisi ne bakubira Mayi ne bamugamba jangu tugattegate omusango guwere ekisajja tukisibe. BBC nga ekwotinga omusajja ono yawozezza omusango yeewaanye bw'ati yagambye while it doesn't change what they went through bano abakyala I hope they find some comfort in knowing he will be in prison for a significant amount of time. Oli yagambye newankubadde omumanyi zino remarks awangudde omusango zaakola omusango guwedde agamba newankubadde tekijjaawo bali kubaleepinga naye newankubadde tekijjaawo kubaleepinga kino kimpa essuubi nti bano bajja kukakkana nga bakitegedde nti omusajja ono agenda kubanga taliiwo okumala emyaka egiwera a significant amount of time. Kitegeeza bano bakikola bakimanyi oli agenda. Kati muwulirize. Bano bwe batuuka ku poliisi okwabira Issa Abirye. Hilda bano n'abo abanene b'owulidde ayogera MI6 mbamanyi naye sijja kuboogera manyi nange obulamu obwange. Oli akugambye MI6 kinene nnyo. Ze bali nteekako emisango n'akola ntya. Nange obwange bujja kuba buwedde naye munzijukiranga omusajja teyalina buzibu naye byonna bimuwulira eno wambizi byanjogerako simanya lwampunu oyo lusimanya lumbuye siina kye nakola balimba ekyo mukijje kunze atanzikirize oli wa ddembe naye nze neemanyi Katonda yakimanyi nange kennyini. Kakati ono Hilda bwe yatuukayo ne bagamba mujje omusango kuba Issa Abirye basooka miteekako misango ya human trafficking. Human trafficking Issa Abirye abakyala bano yabaleetanga bino nti ofunye omusajja weeyukke n'akukwana n'akuteeka ku visa yakutwale mwagalane. Ebyo bimanyiddwa. Omusajja w'emyaka 48 osobola omunenyeza okwana nga n'omukyala we taliiwo gamba yali tute mukyala we ne mukyala we yali afudde nga taliiwo kati ekyo tosobola kimunenyeza. Kakati basooka muteekako misango gya human trafficking nti ya trafficking abantu gwe musango gwanzizizzaayo noonyereze ku mukyala Lydia Mugambe oba kituufu yakikola alipoota eyo nayo nagimaliriza ngenda kukomawo ngibaleetere inifulu kiki ekyaliwo kubanga usigalo weera akaaye abeera akaayi bambuulidde kigambo ku kigambo nze mazima ge galinzisa. Kaakati Lydia Hilda simanya basooka Issa Abirye ne bamuteekako emisango gya human trafficking ne gitayimirira kubanga omuntu aleese omuntu mu mateeka ebiwandiiko nga bisoma biyita egyo gyagaana ne bayiya akapya nti tuyiye leepu era ogwa leepu gwo gwamukutte kye kyamazima kuba gwo munenemu. Kaakati nyina audio wano bano bwe bayita Mayi bamugamba Mayi jangu tuwaabire ekisajja ne bamuwa obukodde obupya kubanga Mayi Issa Abirye bwamutwala bagendanga bafumbo. Kati Mayi ng'ali ku visa ya Issa Abirye naye nga bwe mumanyi ebyabaagalana omukwano gwatuuka ne gujjamukko olw'okuba Issa Abirye agamba nti Mayi ye bwe yatuuka n'afuna omuzungu era mu message newankubadde zaabuwemu eza WhatsApp nzirina bino babyogera plain clear adults
bwetandika program zange tekako disclaimer nti if you are younger than the consent age program yange giveeko njogera n'abantu bakulu. Bw'olaba message z'omukwano zonna eza WhatsApp ze nnina ziraga ti bano baali beegaddanga kyere ng'era bakazi n'abasajja n'abafumbo. Okwewereza message kwajjawo nga okkaaya nakuzze maayi n'agenda gye yagenda tebyali birungi ate n'ayagala ddira omusajja. Bwe yakitegeera nti visa ye n'atera okuggwako be yabala mu gw'omunaana kati nga mu gw'okumeka oba mu gw'okubiri nga visa egenda kuggwako n'ayagala dde wa Isaabirye. Isaabirye n'alinnyamu kubanga Isaabirye egimu ku misango egyamuvunaanya mbu yali ayagala nnyo akaboozi ng'ayagala maayi amuwa akaboozi emirundi 6 olunaku. Abafamire abateekawo omusango gusobole okuyamba muganda waabwe asigale e Bungereza bo be bagamba mbu yamuwamba n'amusibira mu nnyumba n'atandika omwebakako nga tatesitinze for HIV. Naye weewuunya mu message mulimu ne message ezigamba waaye nzije ompeeyo ka kwiki siimansi entungo kwiki mukitegedde nzije ompeeyo ka kwiki. Kati ate famire egamba etya nti eyasabanga ne zikwiki n'agamba yeesiyingira ndese siggaddeewo. Eyasabanga nti owaaye ye kennyini yewandiikira ne message n'agamba kubanga Isaabirye kiwulikika mu bigambo nti yakaboozi akaagala yali akaagala era yamugamba nti nze bwe tutera okuyombayomba ebyatwawukanyiza bw'osoma mu message buli lw'oba tewampadde kaboozi kawungeeze nkeera mba mutaamu bye byabayombya ne batuuka n'okwawula. Kati baawula oluvannyuma kati ono bw'amanya nti no visa ye n'atera okuggwako okola ki? Onoonya engeri gy'ofunamu akalimo akagenda okuyamba okukola visa osobola osigala mu UK. Era mu kunoonya akalimu akasobola omuyamba asobola okusigaza visa ate gye yagwira ku bano ne bamugamba mpankuwe. Kati yali amuwaaki tulina okweexchanginga owe ku kisajja kino Isaabirye obujulizi ffe tukuwa omulimo. Jjukira Winnie yali amaze okwefunira visa eyiye ng'agenze. Kati ono olw'okuba ayagala baasasula obuswazi ate ayagala abakozi abalayisi ono maayi baamuyita mukazi wattu anoonya visa. Kituufu yali yaloopa omusango gwasooka ne bamugamba weewaawo jangu ffe kasita ekisajja okiwaako obujulizi ffe nga tukuyiyiza. Jjukira yali anoonya kalimu. Naye mu message ze nnina wano Isaabirye yali tagambangako maayi nti nkugobye genda okuggyako mu by'omukwano baali baawudde. Era message zaabuwemu bulungi ziraga nti nze ndeka newankubadde ndi musajja muwoomu sikyakuddira kubanga ggwe otambulira ku mateeka ago lw'oyagadde lw'ojja ate nze lwenjagadde tojja. Kati ndeka genda ofune bonaalagira ebiragiro kubanga omusajja amaanyi ge atera galagiraawo kyekintu omusajja kyalina okufiirako. Nze ate tokinkolera twawule funa mulala nange nfune mulala buli omu abeere mu bibye. Naye ate ku visa sijja kujjako wabula ono bwe yajja okutandika okuŋŋanya kwona obujulizi nga bamaze omuyingiramu n'okuketta Isaabirye buli kimu weewuunye omukyoli ate nga naye munnayuganda ng'ate musajja yatandika okukola ku musoga obukessi bakettere bali mpaka ono bwagenda mu kkomera. Kati baamuzannya emizannyo nga n'abamuweereza message aziddamu takimanyi ng'ezaabo bwe bazisiimuula bwe bakola ki oli nga balina kye bamusuubiza. Kati emyaka 17 simanyi oba maayi anaanyumira okubeera mu UK ne vidiyo yange eno asobola oggiraba. Simanyi oba bwe biri maayi osobola okunkubirako nkolera ku 0702 8455959 bwekibanga si kituufu. Kati ku bujulizi bwe nnyina bwonna muwulire bano bwe bamala okurikuluutinga maayi nti jangu owe ku kisajja obujulizi maayi kyamulumamu n'abaako owooluganda lwe gwakubira essimu. Bano ne bagenda ne bafuna ekiragiro ekirestraininga Isaabirye kubanga Isaabirye baali bamulemesezza okwogera ne maayi bakkaanye tonvaamu. Ne bafuna ekiragiro kya kkooti nga kigaana Isaabirye okweriraanya yadde okwogera n'omuntu yenna owa famire ya maayi. Isaabirye ne mu biwandiiko bye nalaba awandiise yawandiikira bali n'abagamba temusobola kunnemesa kwogera n'abaakika. Okumanya temusobola kunnemesa ewaffe tulina kye bayita famire tulina ne kye bayita kiraani.
kati ekiragiro kya kooti kingana kwogera na kika kuba tulina kiraani tulina ne famire bamuteekako ekiragiro ekyo mumanyi kyali kitegeeza ki such that bwe wabaawo omuntu yenna mu famire ya maayi akubira maayi okumuzza omutima buleme kubanga bujulizi ne maayi nga bamutrapinze takyakivaamu nyina wano akatambi mu katambi kano maayi ayina gwe yakubira n'amugamba nti bakinyingizaamu naye sikyagala wano nga bali bamaze omurikuruti nga kankabazannyire muwulire mukakase ensi eno myaka 17 omusajja ajja kuvaayo mu nkomyo mu 2042 naye mujjukiranga vidiyo eno nti twagikola kakati nze nyiza okuba ekyo nakiwulira bubi naye kyankwatako I'm sorry for that naye nayogedde ne Peter era ne mugamba kikole ng'omuntu omukulu naye maayi agambye nti ye bamukubira n'essimu ku Tuesday nga bamuyita akuweeko obujulizi n'agaana n'aŋŋamba ekkeesi z'olina z'abantu babiri Winnie oba ne Hilda mb'olina omuwala gwe warepinga Hilda be bakuliko n'aŋŋamba ze kyali sinamuvaako dda abaserikale banneegayirira ku Tuesday bamukubira amasimu agende ku poliisi akuweeko obujulizi n'agamba sisobola kukikola n'agamba Charles bw'aba neesibako nti nze musibisa anfoosinga okugenda omuwaako obujulizi n'aŋŋamba ebyange nali nabijjayo dda naye nga bamulemeddeko agenda akuweeko obujulizi n'aŋŋamba era essimu yasembayo yali ya Tuesday nga bamukubira agenda akuweeko obujulizi n'agaana n'agamba naye yeewuunya okuba nti gw'ogamba bwe bazze okukukwata baagambye Maayimuna yateekayo omusango n'aŋŋamba Mama Fiiki bwe naawaayo obujulizi temunnenya kuba Charles yeesibye ku nze ng'ate Hilda ne Winnie be bamuli obubi okiraba so kati tetumanyi kituufu kyekyeera yadaŋŋamba nze ngenda muwako kati obujulizi kubanga ne bwe neesonyiwa mbugwe osigala ogamba maayi yakwekiiseemu era abadde aŋŋamba muweereze audio gye nayogedde naawe naye sigimuweerezza kati ekituufu kye ki nayogedde ne Peter nga mmanye embeera bwetyo bweri tusalire wamu amagezi nga ku sayidi yange mpulira kinnuma naye maayi agambye nze nakivaamu Hilda ne Winnie be bali ku Charles maayi babadde bamuyita bamweyambise nga witness omulala yagaana n'agamba byaliwo Tuesday n'agamba naye bw'aba agamba nti nze musibisa ndiredde okugenda omuwaako obujulizi kati simanyi ekituufu kye ki okay saagala muwulire mboozi ndala zitabakwatako ssaawa eyo Maayimuna bye bamala murikuruutinga nti jangu owe kuyisa abiri obujulizi yabagamba nti weewaawo abafamire abaamukubira nti nze simuliiko naye bwe yanankaka nja bumuwaako njagala okubategeeza mu abasajja abali eyo ti omuntu ebyo abyogera naye aba mwefuuzi kati kansooke nziza olutambi emabega ngende ku kiwandiiko ne ku WhatsApp message Isa abiri okuleeta bano yabaleetanga nga bakyala awo omuzannyo mugumanyi bannayuganda mugumanyi omuntu omuyingiza eri bw'aba mukazi ng'ate alina n'ekimufuula omukazi bangi nnyo muri eyo mu Europe babaleeta abantu abasinga abasajja abali mu Europe ekisa kyabayinga owasiza baganda bo bonna bamazeewo mu mateeka obaleeta ng'ogamba ono girlfriend wange kumbe mwemanyi nti ne ku kigambo temukwatako olw'okuba mulina oluganda eyo kalica ya Kifirika kaakati obawasiza bonna bamazeewo bw'obutawula mu Europe kubanga akakazannyo ke muzannya ono omusajja mukulu ye yali anoonya mukwano gwamulakira n'akakasa newankubadde omuwala yali ayogera ebyo yalina akazannyo kazannya kyembagambye nti bannayuganda muli babi oteekerateekera munno omuzannyo ate oluusi nga nawe tolina nakyogenda bifunamu kiri awo ono olw'okulwanira visa aleme kudda mu Uganda ndowooza mulaba ensi yaffe weetuuse omuntu okwagala okusigalamu eri ensi at least atunda munne abeere bw'atyo kati eyo audio
nyina n'olukunkumuli biwanvu ate mujja kubitegeera kimu ku kimu. Wabula mbajjukiza nti bw'otuukanga mu mbeera eyo okubiranga ku bakooki bali ku 7502 7502 600 0750 20 60 00. Egyo emisango bagisirisa abakooki. Biranga omusajja omukazi omukadde n'omugamba nti waliwo n'ekiise guggwanga. Nze mbabuulira abaali bantaddeko emisango bonna mulaba gyegiri nga nnyina misango. Ali ze ndi musajja mukulu muleme kulaba yenze Peter Emmanuel ne Katonda mumanyi ate tazzibwako, bino si byakweraguza. Anti Jamira bambi mukyala amaze ebbanga nga mpagira abeetaaga amatooke ddala abali mu Shaljeyo mukubira ajja baweereza amatooke gano ku delivery ali ku 052 146 9 osobola omukubira oba omuterako obubaka obungi bwe weetaaga. Nina ka programu ke nakolera bannayuganda lwaki ensi yammwe abagifuga bagizza mabega nga case study yange ey'emmere gye musuula awo mu Uganda eno gye tuli egula ssente mmeka. Eba naye twafuga ne twafugwa abasajja abafu, basajja ba mitima mibi. Obadde okimanyi nti nno wano okulya ku kakopa kiro ya kakopa ya gumulukumi buno obukopa bwe mwasuulanga ewaffe maama nga nakusanga ng'okafumba kuba n'empi. Omanyi nti ky'ovakkedo kimu kya mutwalo buno bw'ovakkedo nga bulimu n'oluzzi buno bwe mutali obwewanula ne bugwa. Omanyi nti nno nagenda mu supermarket wano programu eyo nabakolera nnamba nga batundamu empumumpu nva. Kati eno practice gye mulina ey'okukwata ekiwabyo n'oggyako empumumpu ereme kusenyuusa ttooke ligejje. Singa mubadde mu nsi omuli abakulembeze abategeerekeka nga Kyagulanyi bw'ajja, mukimanyi nti nno waligenze mu lusuku lwo n'oyunjayo empumumpu 100 n'ozitikka ku nnyonyi n'ozireeta wano. Ngenda okutuukayo ng'empumumpu baleese 3 naye nga teziriiwo. Nga nagireseewo ekawungeezi oli najja empumumpu n'agigula n'agitwala. Endagala nga za bbeeyi. Ne kasita mwafugwa abasajja abalina emitima emibi ng'obuyinza babukozesa kwekkusa. Tewali kitambula. N'obulimi bwali badde butambula. Ne bannansi ate naffe tubuliddwa cohesion okwekwatira awamu twebeereremu. Ensi etutulugunya naffe tutulugunya bannaffe. Nze wabula nasalawo nnyingira mpola. Ekisooka ndi mulogo kankiddemu ekisooka kati nakoowa. Bw'onnemerako ennyo nga nkuba mu kyalo. Nyina essimu gye nkuba. Bw'ompita ku sayidi embi nga nkuba essimu sibalimba. Ekyokubiri twambalagana abantu bankoze ebintu. Abaana bange ne batuuka ewaka n'omusala beekweka n'okwekeeka. Nyingire ewaka mu Uganda n'osanga omwana alaba akatambi n'oteeka okutuba oti ku kisenge. Ng'omuntu ali mukuma kanka kalinga kino. Akaana kaakatone kava mu ddiro ne kagamba kanka kalinga kino nga bakiwulidde ku social media. Anti bamanyi kitaabwe celebrity wa social media. Siri celebrity akola ku social media. Banaye abasajja bamanyidde kati nkuba bamukyala essimu. Kati muwulire. Mu mboozi ze nnyina wano Maimuna bamugamba ajje awe kuyisa abirye obujulizi. Era n'agenda n'amuwaako obujulizi. Muwulidde bammemba ba family. Kaakati rape case by Maimuna Namyalo aged 31 years nga 23 ogw'ekkumi 2024. Person gwe bagamba yali yisa abirye Chelsea. Era bisa abirye Chelsea ono yakwatibwa ssaawa 7:42 nga 23 ogw'ekkumi 2024. Your client has been arrested today on suspicion of a historical rape. Historic. Tumukutte nga tumuteebereza nti mbiseera bye ebyayita alina omukazi gwe yakabasanya. Basajja mmwe
Your client has been arrested today. Ekiwandiiko kino kye nnina bwe bujulizi bungi mbulina bungi papula bingi tugenda biyitamu. Has been arrested on suspicion of historic rape of a 31-year-old female at the time of the offences we yakimukolera mu 2022 Maimuna Namyalo, who is called May. May has provided a VRI. Kansoke bino mbikomye wano. Mu kitundu kyange kino ekisooka ekya programu eno mbannyonnyodde ensibuko bino byavaawa. Mu kitundu ekyokubiri ngenda ku ki? Njagala mbeere mwekakafu mbabuulire. Kituufu Issa Abirye yareepinga Mai oba yareepinga Hirida? Mu kitundu ekyokusatu ate nja babuulira abanene abali mu MI6 ne mu MI5 mbakoleko nga mbabuulira g'omusajja ali eyoobere mu buufu baategeka batya olukwe olwasuula Charles Issa Abirye mu myaka 17 era bamuvunaana ki? Kati bino bye waakalabako busammambiro ngambye tip of an iceberg. Tip of an iceberg, omuzira gwolaba mu nnyanja ogulabako waggulu ngoloza gukomaawo, kumbe ice kyakutte kiviira ddala ku ntobo ya nnyanja. Kati ntandikidde ku tiipu naye nzikirira ku ntobo ya bino byonna byavaawa. Mu kitundu ekyokubiri ngenda basomera mu message zonna butereevu owulire emboozi naawe weejajingire. Ddala abantu abaali boogera bino ono ate yakwata ono nga mukazi we. Wulira, mu biwandiiko bino byennyina n'abamuwaabira bennyini bagamba oba ne mu message zennyini bano abagamba rapinga kyebuuza bakkiriza nti ono ye yaleeta ono kuba baasooka ne bamuteekako emisango egya human trafficking, ono ye yamuleeta. Naye yamuleeta ku ki? Maayi n'ono balina bwe baatuuka ne beesabira ne basaba baawukane era ne baawukana ne basigala ku sharinga sowaani na kikopo kubanga Maayi gye yalaga ne bigaana yatuukanga n'ekikopo talina. Issa Abirye n'amugamba ojja kukozesanga ku bintu byange ebyo ka gaasi amasowaani liira kwago kuba tolina. Mwabalya ssente z'abantu abali e Bulaaya musaana omuntu n'akukola ekintu bw'azikuwa nga azikuwadde zirye kuba zigiddeko omukisa. Naye abantu abatudde e Bulaaya abeera talina yadde kaalina ng'ate bwe bigaana agenda eri ku street. Mu kitundu ekyokubiri message zonna n'amaloboozi ge beeweerezanga audio recordings. Mu kitundu ekisembayo nja kuplayinga message. Issa Abirye bw'amala okukitegeera nti abamuliko b'amaanyi tajja basobola yalambira abaana be n'agamba nti obubaka bwange buno mubumpeeranga abaana bange kubanga ku bana abankutteko ngenda kufiira mu kkomera. Omusango guno gye gugenda okuggwera mumpeerezanga obubaka abaana bange buno audio namba nga yaddambe nayo ngenda kugibateerako mugiwulire. Kino kye kitundu ekisooka ekyokusibwa kwa Teacher Issa Abirye Charles eyasibiddwa emyaka 17 mu kkomera ly'e UK nga wa myaka 48 alivaayo wa myaka 65 nga 22 ogw'ekkumi mu mwaka 2042. Bwe mbala emyaka bwe giriggwayo ndowooza bwe kitaba kyekyo bannamateeka mumbuulire. Ejjoogo likomye nga weeteekako obukuumi. Abakyala abakooki bakukolera embeera gy'obeera nayo ku mubiri gwawo. Ng'omuntu ayagala okuwaayiriza awuguka, ayagala okumanyiira tebimutuukako. Nze nyina abalabe bangi bagamba weeyattagundi bannange omuntu n'akumanyiira n'otuuka n'owulira ng'oyagala nakusesema naye nga tolina kyakikolera. Mbagamba ffenna tuli bantu era tukola ensobi naye bannayuganda tususse nnyo. Bannange
okulemesa bannaffe nga ate bannayuganda bannaffe nga ate batubeererawo. Kati sikugamba nti kyawa abantu, obubaka bwange bugamba nti abantu beera nabo naye beekengere. Abantu babi naye obubi bwabwe babukola tobayize. Abantu balungi nga balina kye bakufunako, kati mukole nnyo. Bw'obeera ne ssente ebizibu ebisinga bikubeera bbali. Nange mumpe emirimu nfune nga nammwe mufuna. Enamba yange ya business eri +97150 219 4159. Nkola omulimu gw'okukola ku biwandiiko bye UAE residence permits. Oba oyagala okujja wano ofune residence, okukyusa visa, abajja okusuubula, byonna mbibakolerako. Okutuukira ddala okujja ku kisaawe n'okutwala wali. Zino ensi ezaakulaakulana tosaatuuka busaatuusi, tebasala luguudo. Kanka kankikuyamba. Kaakati bw'obeera ne ssente oluusi ebimu obimala. Ssente tezimala zonna naye zirina kye ziyambako. Singa oba otuuse mu kabi oba n'okutangira obutatuuka mu kabi. Ekigambo ky'ensembyayo mu kitundu kino ngenda kulibrandinga. Okulibrandinga Media Choice kubanga olw'okuba nti kati nkola nzekka nayongeddemu kye bayita artificial intelligence okunyambako mu kukola emirimu. Kati bwe mulaba nga waliwo ebikyuseemu ku mukutu mumpagidde nsigala ensonga nzambusa ku lw'okubaweereza n'omutindo. Bwe nakyusa erinnya okuva mu TMO nenzija mu Media Choice, abayeekera banjeekera ne bagamba omukutu yagutunze, yaguguzizza gundi. Kyokka nga basubscriber kwe bali bagula era kwegulya subscribing era ng'omukutu kankaka yasigaddeko. Ate olina akugamba yagutunze. Kati bwe mba nagutunda banaye abantu boogera, abantu bamalako bannaabwe emirembe. Kati bw'aba yagutunze ate lwa agukolako ki? Nawaŋŋanguka era ngulina. Kati eyagamba mu 2000 eri emabega ngoba 2022 nti kankaka yatunze omukutu n'alya mugundi olukwe. Ate guno ngulina bannange obutamanya nabwo oluusi bufuuka ne bufuukira ekizibu. Abaganda batera okwogera ekigambo kye twasaagirangamu nga tuli bato nti atamanyi tamanya nti tamanyi. Ate gwe amanyi naawe ofuba okutegeeza atamanyi nti tomanyi asobole okuyiga. Ensonga lwaki munvuma naye nsigala wow nga nsobola okuba nga nyambayambako. Omuzannyo ogwokubiri mu puroguramu zaawe z'omwezi guno gwe gwowa bodaboda eyabbye ssente eza munnansi. Mwenna abali e Bulaaya ngenda babuulira batrickster bakola ki okusobola okubba ssente zammwe ku akawunti noddayo nga baakulaba nga oziwithdrawinga nga naye totuukangako mu Uganda. Bakikola batya? Mulindirire puroguramu eyo. Abantu bange mwenna abasubscribinga n'atasubscribinga gumuweereze. Mbasiibudde mweraba.